kati olaba mwami Simon ndowooza yeeyo oyinza okuba ekwatagana n'enkulayo oba n'ebyokkiririzaamu naye society yaffe tulina kye bayita moral decay ekintu kye bayita family kibreakinze nnyo nti kati nze asalawo kyenjagala naawe gwasalawo kyenjagala tewakyali coming closer in between to harmonizing abaana baffe bakule nga balaba a healthy family because nze ebintu bye interesting daily that dysfunctionality ate kati olwokuba tulina n'amadiini gaffe malungi nnyo era basumba baffe bamaseka baffe tubawe ebitiibwa naye waliwo ekintu kye babuusa amaaso ate naffe kitukwata mu bwongo kye tuyita generational curses ne tugamba nti it's a generational curse it's a generational curse but do you know waliwo ebiri layers eziri beneath those generational curses because oba ngamba nti it's just a generational curse how are you going to break it nga to analyzing mbeera z'abantu oba nga ggwe okitegeera nti omuntu asobola okugamba nti nze kasita mama wange single mother era kyobola abantu abasinga abantu abamu mbawulidde bagamba tasobola kuba na muwala oba kufuna muwala mu bufumbo nga yakuzibwa single mother kubanga akimanyi nti omuwala oli bye yakula alaba it's a high chances of kubi practicing ye waba teyeefumiitiriza n'agamba nti let me do better. Naye nze ndowooza you talked about ekigambo kya curse generational curses Stan gyali era akola ate yajja kwonona bufumbo naye teri curse nga ekintu ekiriwo ekya bulijjo kikingezaako otegeeza nti mama wange aba yali abaddeko single mother nange sijja kutya kubeera single mother kubanga nali nkirabyeko kati teri curse nga esinga eyo awo tewali stand by them. Kati olaba ekyo kyennyini nga weewo kiraba bana baganda bange abawala tebakiraba bo bakiraba nti it's a generational curse baatulaga step mother affe yatukola naye it's past that. West Records X2 Gravity Omutuju, Uganda's best rapper, hip hop award winner, balance the board, Emposis Aso today, Nanyini Luga Flow, Nanyini Stage, Aguse Kufika Togo, Namusambo September. Sinze mtwale ebiri VIP mtwale tane meze ya milioni 3 y'abantu munana. Gravity Omutuju nzama zeko, mu live concert, lukoba hit go hit. Gabunana September Sama Gardens mukono, mwenda September, Kariro Country Resort, 12 September, Katikomu Kayunga, 17 September, Liantone Mutsawe, 14 September, University ine Mbarara, Oronga 15 September, Maria Floy Masaka, atabiri mu September, Mare SS, wuna shinzo mdwale gumu, jangu, Dr. Gravity Omutuju, akwedosi endongo. Molewa, mukere kukwika tuwapa tujijuze, bila vyakulia sente, wacha maneno, omuwana yefe, mundongo, muje, musambu September, twika tuwapa, Gravity Omutuju, bitagekedwa, West Records. SMP Tours and Travels na tekulete olugendo lulala ogenda okukomekereza omwaka 2024 Canada Niagara Falls New Year Fest nga 3 December 2024 paka 3 January 2025 ku $3,500 zokka gera kubamu ebintu nga zipline into the falls, Miss Behind the Falls helicopter tour, boat cruise tour, end of year fireworks, Niagara Parks tour. Okwewandisa kutandika nga lumu June okumanya ebisingawo kuba 0759 mwenda satu musanvu mukaga musanvu oba 0785 5 mwenda musanvu 30 ojangu July na Complex Room Street Kampala Uganda to emailing ku smtoursandtravels@gmail.com oba ku website yafe www.smptoursandtravels.com jangu tugende tulambule fena mu Canada Niagara Falls New Year Fest nga SMP Tours and Travels yetegese ati let's explore. Subscribing ku mukutu guno okusobola kubanga atofuna videos zifanagana bweziti yonna gy'owangalira mu bitundu by'ensi tukubuuzaako ne tukwebaza okubeera nga ate otwegasseeko olunaku olwaleero. Kale weetuli wano when I find time ndeeta Mariam ne tuwogeramuko ku nsonga ez'enjawulo. Mariam, mpozi okola biki? Ndi life coach and a business developer. Life coach? Yes, life coach majoring mu rekindling relationships z'abantu kuzezengulu and preserving family units because nina SDG ne UN akamukolozungu bakaisa koyogedde biwati rekindling okuma abagalana ati eyo gyo okumye yeriwa
Njina that we are good. Hey, what do you can do to camera and chikolage? Hey. By the way, how's my lipstick? You like it? Oh, thank you. By the way, which might follow connection between the lips and the lower lips. That's why we wear lipstick. Waliwo? Abana ngamba. Yovala abantu abafungu batuka time nga tewakyalira avant kiss baba agivuka. Buli omusoko okiwe mu second asatu okiwuli okigira olabe. Emimwa gikwatagana. Ngovude mu ensibe yakuba enyuma y'abana sikati yabakuba nnyo. Bana tebakyalina feeling. Alowoozaako ndowooze. Bade kyakugamba nti abantu bayita inspiration motivational balolo model ba motivational speakers nojja wano no soko tubulira ng'omusije bamukwata ngo tutwaga nko gwokwata nagamba bajja kutuwa byabo bajja tuwabya so nsaba ofuna yakaseera otulete ko haji waba haji kali usanga tolina mukatuliki nedda anasiramu tekisoboka asiramu lidda abakatuliki haram nataka kugamba kyuka ate bwakugamba okukyuka alina empaji gy'otayagala okwase I see. Ogamba kati ate wemasaze okugira ddala mu ddiini ndeka neeyagala ate n'alyoka akujjukiza gwe empaji ojagaza ki yali omukatuliki nkitegeera abaana abo bwati mukyayagala basiraamu balina ensonga zaabwe ate nazo bwozitunuuliramu buli kinu kirina ekirungi kyakyo n'ebibi byakyo So obusiraamu bulina obuyinza ebirungi bingi nnyo okutandika okwekwasa akasonga akatono bwe kati ak'obufumbo katono bwe kati biro byansi Mariam funa omusajja obere namba emu akugatteko basatu okadde ofuuke namba 3 kituufu atandika kukubira simu nzigyeyo haji mwayagala ekyo kyokka nze yempaji yokka eno ekuleta mu busiraamu ate ebirala eno tubikola ebyobutukuvu era at the end of the day fena twetaaga obutukuvu ebyokukola obulungi era eno byonna bisomesa yassa okyusa bukyusa location gy'obisabira so era bw'obanga badde weeyisa bubi teeka mu motoka oba badde weeyisa bubi era ne boonajje ntojja kweyisa bulungi bw'oba badde oyisa bubi banno tobalabirira era ne woonaagenda mu busiraamu era ate kale ate ebijjala kalwa kubanga olumu bateekamu n'oluwalabu olabe eno musumba gy'abuulira mu luzungu ne bazza ne mu luganda bikulema otegeera so amaddiini gonna ekigenderera kiri ekyo kutereeza buntu tubeere era obukatuliki n'amadiini amalala akatabo kano nakamaze aka history of Islam in Uganda nakamaliriza okukateeka mu ddoboozi era mbeebaza bakwadde ku ssente mbeebaza aba reaching out okuinquiring era bayongera okupa ku ssente nawe kennyini tonnampa mwami Saimu ate nakwogera ku Buganda Kingdom bingi nnyo biri mu katabo ako by the way bye nange bye nazuula bye nali simanyi ebyanneewuunyisizza ennyo and I'm so humbled. Okay. Yeah. Richness y'Obuganda ebika clans byonna birimu aka katabo n'ebyo bye bagamba Obuganda byonna birimu aka katabo. Okay. Kakali bali mu kugattagatta bifaananyi na comics-inga, right? Bali kugatta sound edits. Yeah, I'm working with the best producer by the way on this book. Rachi nasaza okoza a producer on this book. Omanyi woba owuliriza ebintu ebitali story like olina okukozesa ekintu nga kinyuma nga it will keep you going and a very good professional. So I'm using producer Uncle Ronnie on this one. On this particular project. Uncle Ronnie mumanyi producer. You are very cool. Man. Yeah, so. And I know him and they go in this spice. Yeah, forever. Man. Kale fika tulinda results. Mukatekeyo oba munakateeka ku Amazon oba munakateeka ku platform zo n'abantu bakawuliza omanyi kati era nange ngenda kugulawo gundi ezo.
eza audio. Yeah. Because I discovered abantu bawuliriza nnyo. Yeah, bawuliriza. Adaba bali kuzi shift sezo. Yes. And we shall motoka yo boba tugenda ku recording anga specifically ebintu ebyo nadala motivational. Yes. N'ebyekisiru. Ne animations era zo mpita I will bring my voice. So n'ebyekisiru ebyo abaagala ebyekisiru kubanga liwana maybe ne byamaloboozi kati wana omuntu n'okusirwa sikulingi ng'otaddeyo face yo. So tujja biteekangayo dramatizing a story otuwe ku ssente naffe tube bulungi we batuwagira kiyambako obutacongestinga gye muli kubanga we mutatuwagira naffe tujja we come and compete for those jobs ate tujja kujja n'ama tubeeranga convert mupya abajjukiza swala nga mukusensa supporting naddala baganda baffe abali diaspora kubanga muli eyo musuba obuganda. So it is either way you either muwulira nti nno tubakwasa ekisa oba mututya okujja tubayingirire ewammwe. So londako nti either kamba bani baleme kujja fe tujja n'amaanyi mangi kuba tuli bapya. So kati mwabakadde ate nga temukyetaagisa ogamba otya? Kyendi mwami Saima alhamdulillah. Bigenda bitala the time we tubadde tetwogera bibadde nkwasaganya my clients bintu bingi ebigenda maaso n'omutimbagano gututwala speed. Twebaza kabaka waffe yakomyewo tubaza Katonda olwa kabaka waffe. Yes. Mpozi ngambye ki? Tubadde twebaza kabaka. Twebaza Katonda. Oh God. Kabaka. Oh, that's a blunder. It's not a blunder. It is common. Kininganga ekya webale kuyita mwabaka. I find it awkward. Katonda yebale kuyisa mu mwaka kubanga singa kwali kusalawo kwaffe twandibadde kati ensejjudde ng'obukadde buli wano kubanga bonna bwali bukyagalo yita mu myaka. Katonda yakkiriza ne tuyita mu mwaka. Katonda tumwebaza olwa kabaka waffe kumukumyawo nga mulamu ne Institute y'Obuganda nabo abagiwaniridde okubanga etuusa maaso. Tulina okuba bakulu baffe ekitiibwa kubanga tuli generations. So nze nga nze omuntu ndi humbled and I'm grateful kubanga Obuganda bwe bunkuzizza. So ndi musiimu. It is beautiful kabaka yakomyewo naye nze manyi mu bulamu tiranyo gamba abantu abamu abantu naku zino baagala nnyo ebibinja. Nze mu bulamu I've loved people but I've not gone close to them because era nsigale nga mbaagalanga we nabaagalanga. Omuyimbi gwe nsinga okwagala saagala kugendako na mu WhatsApp group ye kuba nyinza okufuna omukisa n'amanya nze njagala ekyo kye mwegombako kibeerenga we kiri ate bwenkuze n'entuuka eno nze n'abantu benneegomba ensi tesobola bategeera kubanga mbaagala naye ate nsobola obboogerako. Kati ensi tutambulira nnyo mu biwayi. Nze ndi tiimu Shamim. It is good naye tumaliriza either Shamim atukyamizza oba ffe tuwabye olw'omukwano gwe tukola ki. So I think at this particular time nga tubijjeemu nze ndi tiimu gundi nze ndi tiimu gundi it is kudde to reviewing. Abayinza okuba nga owuya wakola oyinza okuba wagoyinga wasukkawo okwogera nze nduza si kibi. Omuntu asobola okwogera olw'omukwano gwakola ki naye olwowulira nga kyamazima kiringana kubeera nga something waliwo ekiki ekimiisinga mu nnyumba n'okinoonya n'osooka ovumaavuma buli muntu naye ng'obedda buli bw'oyitawo ekiri bw'okyala n'ogamba okay kiyinza okuba oli eyakijja we kyabadde n'akiteekawo naye ebigambo byenjogedde tebituula ku kukijja bujja wali n'akiteekawa wano. So kati nze ndoza just tuddeyo twetunulemu tubeeko lessons etupiikinga kubanga ate ffe tuyinza obba weetuli nga waliwo abakulu baffe bagenda vaawo naye kati ffe tugenda passinga ki ku generation yaffe eddako kituufu kyekisinga obukulu. Almutawa Enterprises Limited bano be bakafulu mu Real Estate Development. Oyagala kutunda oba kugula ttaka, Almutawa Enterprises Limited be bakafulu balina polote enteeketeeke obulungi ate ng'ebbeeyi esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka n'oddikulaakulanya zonna bazikolako, bagula n'okutunda amayumba ate basolooza n'ennyumba z'abapangisa ku lwa Land Road kw'ogatta n'okulabirira ennyumba zo. Almutawa Enterprises Limited beerufu. Almutawa Enterprises Limited esangibwa e Nansana ku Hoima Road mu
Nansana Municipality. Oyinza obafuna ku ssimu 0705 4M7 993 oba 0753 3M9 461 ne ku ssimu ya WhatsApp +973 362 388 59. Teweerabira Almutawa Enterprises Limited. Kale, why? There is something I wanted us to talk about. Manya eno buli omuntu waba akulaba ina dreams. Some of my dreams yali nti omukazi gwe nasooka okuzaalamu. Ne wali bankoza atya. Tuli awo kana nja kumeka sure nti azaala abaana bange. Era birijja luvannyuma, and that was because of the life gye nakuliramu. Nti obeera ne baganda abo bangi. Ne there is that unique connection of Abere. Ne wafaayo nnyo. There is time of minzaani. Nti akufaako nnyo. Naye singa oyina ekikukutteko nga ne gwe yayonka naye ebbeere. Bw'asooka n'arushinga eri munne. That's when it comes nti era tazze wange kubanga mama si yatu oba okitegeera. Ne bw'ogenda okula byogenda bitogamba oye kati ekyo kankireke kanzire ku kirala. Kati nze ndowooza n'omukazi yenna teri mukazi yali ayagadde kuzaala mu mwana mu musajja amulekewo. Wakwana ovulete munange enaku zino musajja mukazi abe nga ayagala kuzaala mu buzaazi. Guno omulembe bazze. Mukazi n'afuna olubuto lwo gw'okanya kuwulira amakkato bwe gakuluma tokkakasa oba ge 40 oba gawa. After 5 years malita omwana akufaanana. Nabo bafuna amakkato. Akazi wange abasobola n'okusindikira olubuto. Ebyo nange nabyo okuluma. Naye after 5 n'ogamba wayi omwana waba wange ate amazima nga n'omwana akufaanana. Naye nagamba nze just nali njagala bwagazi mwana. Wali bakazi abali eyo nga ye tayagala stress z'abasajja. Ye nga ayagala bwagazi mwana tayagala omulabirire. Kiri gy'oli oba oyagala beera mu bulamu bw'omwana onaamulabangako gw'amanyi. Naye the big picture abawala abasinga omusajja gwazaddemu abaana gw'ayagala. But breakups zibeerawo. Now there is a girl on TikTok okwo afuse w'amaanyi bamuyita Plan B. So emabegako awo ayogera ebintu bingi nnyo about love. Sometimes ebisinga byenfindinga sensible. Ebisinga nze I find them sensible. Ng'agamba nti omuvubuka ali below 30 tewandiwasizza mukazi single mother. Tewaliwasizza single mother. Anti eggwanga lino kiyinza okuba single gamba single mother temulonda president afuna amulonda. Ate kakati nze ekigambo kye bayita single mother kitegeeza kyeyo. Ebuwala bwawo teri muwala ng'ebbeere likyali bwe liti. Asobola kukkiriza genda mu kiyumba nga talinafuna nnaku ya mwana. 95% buli omu alina omwana. Kitegeeza single mother ne balina aba boyfriend abakwana yalabanga baalinnye abayingirira. Kye bataamuvuma. Now my question is what is right and what is wrong about okwagala single parent? Because ye principle ye chinyusi ya nadala ku mukazi nadala ku musajja kubanga abakazi omusajja waba single olumama ayinza okuba nga mama yalina abaana ebise bisinga kidda nnyo okusaidia abakazi kubanga abakazi ebise ebisinga babeera n'abaana. Oba ntegeera babeera n'abaana. Kubanga kati principle gye tuliko si kuba single mother. Wabula single mother mu relationship. Neyo muvubuka ow'emyaka 3 and below. Si ye conversation. Kakati wotunulira nze mu line of work gye nkolera I deal with men a lot. Era basinga bali 30 and below, that's the truth. Era basinga balina ba girlfriends baabwe nga they are single mothers. Naye watuuka akaseera girlfriend oyo kennyini naddayo wa baby daddy ebiseera ebisinga. Kibazaayo. Anti waliwo ekintu kye bayita omanyi bwe tuba twogera waliwo okwogera conversation ng'omuntu yenna asobola ogyogerako. Naye ate kati ffe abantu nga nze atali motivational speaker but a certified coach, you know, in psychology of family affairs. Banyina okuleetera ensonga as to why
the why behind the why. Mbabaddemu era ebiseera ebisinga gayajja nakugamba naye bannange sis bampita big sis wembeeramu ezo conversations ezo navo much as a Gen Z naye wali nze abaki the big sister in the room kati gayajja nakutuukira nakugamba bannange sister bino ebintu binchankalanyeeko omuwala mwagala naye yazzeeyo wa baby daddy kati nga nze mugamba esaka kya byonna oku-understanding oyo muwala kijja ne ku bulamu bwaffe obwa bulijjo but in context nti fear for loss is greater than desire for gain. Fear for loss is better than desire for? Is greater than desire for gain. Kiri kye wayogeddeko nti teri mukyala abeeraawo nga ekirubirwa kikubeera single mother naye agenda okulaba nga ono baby daddy we gw'abadde naye bafunye omwana awezezza emyaka 5 obwongo bwe ye bumanyi kiri nti eno experience y'okuba omuzadde nono omusajja gye mmanyi kati eyo fee eyo ebiseera ebisinga ebazaayo waba baby daddies namutipika olubuto olwokubiri era n'akomawo n'akola ki ate ebiseera ebisinga era okyogedde nti teri mukazi abeerawo ng'ayagala just kuba nga single mother abamu ebiseera ebisinga addayo olw'okuba nga tayagala kuzaala abaana mu basajja banjawulo ng'ayagala abaana be babeere mu musajja omu. Ate otya okuzaala mu basajja abangi nga oli mu relationship obwo tebuba bwenzi. Ate n'ekirala aba tannamukyawa baby daddy we ng'akyamwagala. Kaakati wano mu process y'okuba nga breaking up gwe musajja wattu ojja ne love yo. Nojja n'omumatiza. Nojjanga option. Yes. Naye nga nze kunze oli option toli priority si gwe obulamu bwange nabusiigirira ku musajja oli era we mba mpulira nga kale kati njagala kuba na mukwano njagala kubeera mu mbeera ya mukwano era omusajja oli gwe mba ndowooza kakati ono omuwala kye yabadde agamba 30 and below oli muvubuka oba okyali mwana kwegamba you still oli mwana. And I'm under the impression nti n'abawala babadde addressing I'm under the impression I'm just thinking nti nabo bali below that age bracket. N'abakyali below. Kakati ate luli nabagamba nti omuwala nga tena clocking at 25 photoloby ebeera tena fully it's not yet fully developed so tagenda kukola decisions eziri informed era bebaddayo n'agamba wa baby daddy kizibu single mother wa 35 Katonda nga mugemulidde essajja eri myaka 45 liweerera abaana n'addamu n'okwagala owuliza omusajja kale ate ffe bataata abaana ffe twegayirira banne wakitampa ku mwana wange mulabeko because ebitya kubanga abyala byabirabi abasajja bonna abatambuddemu example nnungi ye Winnie Nwangi osobola muleetera baby daddy we saawa zino ng'omugamba ki like nga mugamba ki kubanga ye yatuuka n'okuvaayo n'agamba nti sobola n'omugamba nti oba yafa ate n'ekifaananyi ekirala kiteeke ku mutera nnyo owulire ono like your best friend your heartbeat full figure ng'agamba nze ku mwana like nvaawo ku mwana nvaawo because biologically ffe ng'abakyala our principle is kuzaala nate mbadde nsaba mbategeeze n'ekirala nti omwana ono wazaalibwa when a baby is born a mother is born and some mothers are still young they are 25 and below so initially oli kudealinga no transitions ibiri oyina baby ate nawe oli baby you are omwana azadde mwana munne omwana azadde mwana munne kakati mukubanga omwana azadde mama munne ebyo byonna ebijjirako stress postpartum depression nga wetuziyitamu kati gatako ne guy of 30 years atayina mental capacity oba oliawo ku breaking it down nti kati nze musajja in this relationship how do I go about ku mwana atali nakatono nnyo onasonyi okunyingira Mariam nti kubanga being a man is not kusikwambala mpale being a man simanyi ga kisajja there is time when empale yo nga tegasa nga n'amanyi tegakola ki tegagasa nga you need to provide
True. But ku standard Uganda gye tulimu at 30 ekyamazima tuba tukyali mu kugatta bugasibulamu nga tutandika butandisi. Kitegeeza nti omwana w'omukazi ono ayagala kusomera ku mutima yakakadde kamu n'ekitundu ne bw'oba ng'oyagala nnyo ku mutima tosobola. Ekyo kiri awo. But also, nze ndowooza abakyala we bakinyigidde tebakirabiddemu eyo context. Bakirabidde nti batuboola. We are being stigmatized. Yes. Tebatunuulidde embeera mwe twayita kubeera ba single mothers. And I think being a single mother is not the principle. Omuwala oyo yagambye nti abalenzi, it wouldn't be advisable to date a woman of 30. Kubanga ekyo waba okitegedde nti principles obuzibu si kubeera single mother. No. The issue is what do you become after the incident? Because tulabyeko n'abantu abalala babaddeko single mothers even for 2 years or even 3 years, the man, you know, the transition into another relationship. When that time of breaking up, wasn't she one? So, engeri gye weekwata after the incident, si kiri nti betwazaala abatuzaalamu betulina okubeera nabo mpaka teeka na teeka era nti olina omusango olw'okuba nti single mother. No. What you become, because what you become is this. Ngambye omwana wazaalibwa maama naye aba azaalibwa. Kiba kitegeeza ogenda kwambala the big pants, ogenda kufuuka accountable. Kati wabanga osobola okuklookinga ng'omwana wo wa myaka 6 naye nga even mwejo emyaka 6 totuulangako kulowooza kufumiitiriza kyekyasooka okunfuula single mother ng'okikuba okizza wa musajja nga gwe totunuulidde gwe newe totunuulira obuvunaanyizibwa kyo oba gwe kye wazanya mu eyo role era nobanga osigala oholdinga campaign nti feba single mother batusosola oba nti batubodde nti tetusaanye kubeera mu relationship with the guys of 30 years and below. Awo wendaba nti tuba tuzanya double standards ng'abakyala kubanga ffe era ebiseera ebisinga bagamba nga wanyoza bakiwulira nti omukyala waazaala akula obwongo bwe bugaziwa. Kaakati wobanga omwana wo wobanga okuze kiba kitegeeza n'omusajja gw'oyagala oyingiza mu bulamu bwo si ye musajja gw'owayagaza omutima emyaka gye 5 emabega. Ogenda kulowooza nnyo era ojja kutandika okufumiitiriza nti family ki mwe ngenda okufumbira kubanga ojja genda ogwe ku musajja. Abavubuka b'ennaku zino balina issues bakozesa ebiralagalagala abamu families zaabwe teri stable. Kati kiba kikuyambako okumanya nti yes ekyasooka kyantuukako naye Katonda waba mpadde chance eno endala. Omwana wange gwemba nyina naddala nga mwana wa buwala ngenda muteeka mu family ki ngenda mu exposinga mu bantu banneeyisa ki mu mbeera ki ebyo byonna olina okubanga ki obyetegereza n'obifumiitirizaako. Kakati oba nga tobifumiitiriza nga okkiriza oddemu ogwo mu mukwano with a young guy tekitera kubeera kyangu ebiseera ebisinga because mubaamu ensonga ya ssente, mubaamu ensonga y'obuvunaanyizibwa ate mubaamu n'ensonga y'obujja. Mubaamu ensonga y'obujja n'okweraliikirira nti ayinza okuddayo. Kati waliwo akaseera mwolina okubanga mwenga babiri omuvubuka oyo nawe maama mulina okubanga mu having these difficult conversations tuzita honest difficult conversations nti yes onsanze nyina omwana wange but bino these are my expectations. Nega ina inakuwa expectations. So nemubanga musobola okubanga more respectable boundaries. Kakati obuzibu bwetu ina nti ffe twagala tukole ebintu byaffe eno ate tusuubira abantu abalala otutegeera n'otukkiriza nga tetutegedde nti we have a dent because wozaala n'otafumbirwa it's a dent. What is dent mu Luganda? Like chibanga a punch in a bala. Kati ebbala eryo tewali agenda ddi kunenyeza. And teri agenda ddi kunenyeza kasita oba ng'obulamu bwo obukyusizza. Okitegeera. Naye kibanga nti era musajja it's going to be a difficult. Kyogeza kugamba simanyi oba nandaba kyategedde. Efforts that innocent girl ngamba mu by'okuzaala kuba innocence mbawala nayo nnaku zino nzibu
innocent in that innocent girl tanazaalako efforts zaateekamu gwe yazaala kumala size wantademu kubanga ono basi omuteekamu bajja muteekamu ssente unconditionally ate era nga ne distractions ayina ntono gwe naawe osofuna kuteekamu ssente unconditionally naye ate n'ofuna distractions za taata waaki w'omwana so the moment relationship gy'ofunyeemu omwana bwegaana kitegeeza nti katolina okukula manya ati nkuze now I'm moving out from here naye wadde omwana asigazza taata we naye kati ndi taata oba ontegeera kubanga ate problem gye tulina era endala basobola obbawasa naye kati abawala bangi they are into relationships ate era ze bateetaaga kubanga byonna tubyogerako okumanya omusajja gugenda okufuna nebifaanaganaku bwe bityo naye ate omutima gwe gusooka oba ontegeera maama kibi nnyo ensonga lwaki abazadde bakolima ebikolimo ne bikwata kubanga munda they are hurting agubidde omusajja gwatayagala nomutegeera lwaki omusajja amuweererera abaana n'abeerawo oba okitegeera kakati maama olina okusooka the moment wofuluma relationship bwoti ekisooka okujjamu ggwe ti kakati kenvudde wano taata waali nenze nfuuse taata nfuuse taata obulamu bw'omwana ati sina obba nga sobumanaginga 50% so that omuntu ajja kiringa nga tugenda mu ku first date oba nogenda ku date n'omuntu ali principled si buli omu nga buli omu afightinga kusasula bill nomaliza nga omusajja awangudde naye nga tawangudde kulanga omukazi talina kubanga omukazi ayagala sasula nze ndowooza if bill z'omwana ono zisasulwa mu ngeri eno olemipe nolakanpe oba ontegeera it works era n'omusajja tajja kulaba nga akuyambye. You know what, abasajja balina financial clock nabo sisuubira nti a guy of 30 kubanga wenkunnyonnyodde mwami Simon nti I deal with men bye bino ebizibu bye baŋŋamba nti omusajja waba ayingidde mu bulamu bw'omukyala nga kimanya alina omwana n'atakiraba nti kimukanze akikkiriza that's not the problem. The problem is on me the woman. Have I settled njize nti kati nsobola okuteeka amalala gange wabbali nsobola okuteeka empisa zange ezitali nnungi nnyo wabbali kubanga ono omwana ono gwoba oyingiza abantu kye batategeera kye babuusa nnyo amaaso nti omwana yeetaaga maama ne taata. It doesn't necessarily mean nti taata muzaala but a father figure amwetaaga era oba omulyaza amaanyiza kati kino kyetwangwira okugamba nti nze kasita nsobola okulabirira omwana wange biki nedda omwana yeetaaga ki yeetaaga taata era nze I'm under the impression nti bano abasajja aba 30 yes abakikkiriza nti ngenda kubeera now the father in this relationship obuvunaanyizibwa bwange bujja kusinziira ku nfuna yange era ekyo si kyekizibu wabula ekizibu wekiri fe abakyala butakula na kumanya nti in a relationship kati nkuze wembanga kubanga waliwo abasobola ona kyogambye nti kati oba maybe 40 a guy of 40 oba a guy of 45 it doesn't also make sense omuntu gwoba owulira gwolinamu emirembe gwolina okugenda naye ayinza okubanga ali 30 naye ng'obwongo bwe nga bukuze nga amanyi nti nno watujjukira nabo abasajja ojja kukyetegereza nabo abasinga they come from single mothers so they understand what a single mother goes through bategeera what a single mother goes through and they know the hardship that comes with it. Fe abakyala olina kubeera nga kati gwakola decision eyo nti kati omusajja ono gwenfuna nina okuddamu neetegereza si bya dating nga we byali in high school. Aki ekize mu bwongo bwange ekirala nti when you're a single mother n'oba ofuna omusajja kati mulimu ku planning ebiri serious. First of all kyosooka omutegeeza nti ogenda are you ready okufuka taata w'abaana bange. Tulina ensobi ba single parents ze bakola nekirabikira ddala nti maama gwasasula school fees zange taata asasula zile ez'abaana bazaala ne mutula wansi nomugamba nti being a father kino kyentegeeza. It also includes paying school fees wa ssente ezizooba ezange naye nga ggwe. Exactly. Nti kitegeeza nti if it is going back to school n'omwana ekimugula n'amanya nti taata yasasula fees oba okitegeera era ne time natuka kugoba ku ssomero n'agamba gende watata naye nga literally tugambe taata talina ssente ono gw'afuna
naye nga literally sente n'ez'omusaba bwe tugenda mu kisenge nze ngenda okujja mu nsawo because I'm building a bigger picture mu bwongo bw'ono omwana omulaga taata kyali. Yes. Some of us find it hard okurespecting bataata ba stepfathers baffe kubanga baba mu nsi bako mu bigambo nti oyo taatawo naye nga mu bikola olaba maama ye kamala byonna. Yes. I've ever been in a company nga we have a CEO naye nga tulina COO nga yabimala. Nga kituufu nga n'ofiisi naye nga kyonna kyenjagala mpetawa era naffe mu bwongo nga tukimanyi kiggwera wano wadde eri ekola ki kati kitegeeza nti mba temwakipulaninga bulungi mba muba mulina kimugezaako muba mulimba kulimba omwana naye kyalaba nti ogambe musajja ono nyambo nsaba obeere taata w'abaana bange naye tomuwadde mukisa to practice that being of a father mu kusobola ne mu butasobola. Kusanega 18 August yekuni beach festival ku Every Beach Terana nini panzo lunabe yakama tebabi wuli akati mwabi wuli de tugenda kusula nga tuwalize mikono wagula telinga overnight olwekera nga 18 August ku Sunday tukatukube nkuni beach festival ku Every Beach Entebbe okuyingira mutwalo gumu yebye emitwalo ebiri emeza ya bukadde bubiri onobulumi nakunyumirwa awerekeddwa kabayimbi baranga bakomedians abakadonkamu abaranga batikitokers mujje twesiba obukette tulumbise nkuni festival ku Every Beach Entebbe. Kati olaba mwami Simon ndowooza yeeyo oyinza okuba ekwatagana n'enkulayo oba n'ebyokkiririzaamu naye society yaffe tulina kye bayita moral decay ekintu kye bayita family kibreakinze nnyo nti kati nze asalawo kyenjagala naawe gwasalawo kyenjagala tewakyali coming closer in between to harmonizing abaana baffe bakule nga balaba a healthy family because nze ebintu bye interesting daily that dysfunctionality ate kati olwokuba tulina n'amadiini gaffe malungi nnyo era basumba baffe bamaseka baffe tubawa ebitiibwa naye waliwo ekintu kye babuusa amaaso ate naffe kitukwata mu bwongo kye tuyita generational curses ne tugamba nti it's a generational curse. It's a generation curse, but do you know waliwo ebiri layers eziri beneath those generational curses? Because wabanga meant it's just a generational curse. How are you going to break it? Nga to analyzing the mbeera z'abantu obanga gwe okitegeera nti omuntu asobola okugamba nti nze kasita mama wange single mother kyobola abantu abasinga abantu abamu mbawulidde bagamba tasobola kuba na muwala oba kufuna muwala mu bufumbo nga yakuzibwa single mother kubanga akimanyi nti omuwala oli bye yakula alaba it's a high chances of kubi practicing ye oba teyeefumiitiriza n'agamba nti let me do better. Sometimes let me do better as a single mother. It doesn't necessarily mean to get off another guy. Sometimes you just need a full year of just being you and your child mwetegere. You and yourself mwetegere. Nga tonayingiza another party in your life. Ekyo kintu abantu bakibuusa amaaso. Ate n'ekirala bantu batini nnyo abafunye omukisa. Ate tetukibanenye abatafunye mukisa kukuzibwa mu family nga oli alaba harmony abasinze bakuze muwawa ate nabo ne bakitwala mu maaso kye bayita generational curses era bwe bagenda mu churches I'm breaking the generational curse kikoma mu ssaala naye okimanyi tekiyingira mu bikolwa mu neeyisa mu kukyusa kikoma mu ki mu ssaala nina ekirala kyendowoozaako nti omanyi nti ennaku zino bw'ogende oyogereko ne maama oba ne taata talina kipya kyasobola kugamba simanyi baba n'ategeera kyengeza kugamba nti ekipya kyo kyentegeeza nti Mariam bw'ogende wa maama Hajjati akyali mulamu n'ogende wa Hajjati omugamba Hajjati nk'oyo omusajja akumawo leeti okikutwale wa Hajjati kubanga wakula no late kancheke mama nk'oyo omusajja ayenda ekikutwale wa Hajjati kubanga tewalabako ta maama nga yeeyiriba ne Haji ku kyobwenzi agamba kadi jantugende mu manja agamba taata oyo gw'oyagala omulaba
Emirundi gye namukwata ng'ayenda togimanyi. Ate kati aba babikugamba nga mukulu na mukulu munne. Bw'avaayo naye nga gw'olina maama gw'ojjukira nga tewakirabako when you go back home. Oyinza okufumba bw'otafumbangako kuba nkugamba bwembanga maama ngambye kino kyali kibaddewo nga saakirabako kitegeeza I'm letting her down. Ekyo kiki bagambye ba single mothers nti abazadde b'ennaku zino bakaabira mu baana ne kibasensera. Naye ng'ate ono omwana teyalibadde talina biraba oli mwana. Let's protect bano abaana. Tososanga single mother nga we deal with our issues. Yafunayo ne puppet father. Just kuba painting. Ate n'ekirala mwami Simon jjukira abamu ffe twakulira mu boarding so tetwabirabako. Twakumawo obukomi mu holiday ne tumala ne batuza mu boarding. Nze we nakula like wenze wentegedde value ya taata wange ennyo. Taata wange yes obuvunanyizibwa yabukolanga. Naye kati wano wenkuze we mulaba kati ne mu comparinga n'abasajja bendaba ate ye he's a hero. Naye nga tolina lisi kiraba era nga ndaba maama gwe bacunya ndaba maama wange nedda batata muli babi era basajja osoka kula ne n'otuuka n'ogamba naye really taata wange teyogera ku kigambo kibi ku maama wange teyayisa mu ku maama wange amaaso yatukuza mu mbeera yonna yabeerawo nga taata obuvunanyizibwa yabutambuza n'abuggusa nga temulimu kyekubiira nti olw'okuba maama nnyiziza Mariam tajja agenda ku ssomero olw'okuba maama wa ankoze bw'ati ate nze saakula na my birth mother nakula with a step mother naye wenkuze n'endaba because at first I used to hold my father with some sense of resentment because of my mother. Ngamba naye mama wange yali badde mwene embeera not like a step mother oba maybe nali badde nange nkuzibwako ne mama nenda bakutaata nga biki byonna bitambula naye when nakula eno ne ngamba wow my father really played a very big role in my life. My father was really a hero who was really a father because yakola obuvunanyizibwa taata omutuufu byonna byalina okukola regardless of ebyamusobako ng'omuntu. Ate nekira yali perception. That's how I perceived him as a very tough dad because tata wange yali mukambwe nga mukambwe nnyo ekisukkiridde. Naye wano wenkuze nkulayirira amazima byebimu ku bintu ebyampushinga okustandinga okurekandolinga men's values and men's masculinity in the society because society etaliimu musajja wa buvunanyizibwa society ebeera nfu era begenda ku breaking because natata wange alina ebyamukosa naye teyabitukasukira teyabitulaga tusoose kukula ne tugamba taata nno bambi nno naye bameka era kati kyekiri ekiri ku single mothers kye bawanirira ne basigala nti single mother ne mama nge yali single mother but wobanga kale abamu tebafuna mukisa nti era just it was completely one-sided single mother naye ffe abafunye ku mukisa nti tukuzeeko nga tulaba taata tulaba maama womanya role ya taata okakkana nomanya nti really a father plays a big role era abamu ku ffe era even psychological tufuna nnyo abantu abalinga bataata baffe ebiseera ebisinga ogenda olaba ng'omuntu gw'ofunye gw'owuliramu emirembe oba gw'olaba nga the final person for you ebiseera ebisinga ng'alimu element ya taatawo. So waliwo okufumiitiriza waliwo okwesonyiwa waliwo n'okusaasirigana mu mbeera zino zonna wetukubira ekintu nga tukikuba nnyo ku side emu strictly it's going to break. Ate kati n'abasajja be tulina banafu tebakyalina budde nga bataata baffe be baayina he will just walk away akuleka kubanga naye jjukira akuza ne single mother ebiseera ebisinga bataata bedda yakuzanga omwana gw'amanyi nti siwwe era nze nayagala nnyo Abaganda nga balina ekyo ekintu nti bakuza n'amuleka just n'amwawula mu kiraamo ate ensonga ki yali amwawula kwawula musaayi oba ontegeera that was the purpose. Naye nze ndowooza you talked about ekigambo kya curse Stan gyali era akola ate yajja kwonona bufumbo naye teri curse nga ekintu ekiriwo ekya bulijjo.
kishingezaako kutegeeza nti mama wange aba yali abaddeko single mother nange sijja kutya kubeera single mother kubanga nali nkirabyeko kati teri kasinga esinga eyo awo tewali stand by them. Aha, kati olaba ekyo kyennyini nga weewo kiraba bana baganda bange abawala tebakiraba bo bakiraba nti it's a generational curse baatulaga step mother affe yatukola naye it's past that it is the habits wakimanyira kyovula nti n'omuwala eyakula ne single mother omusajja bw'akukyankalanyamu kimu because kyokuza olaba you will get out. Anti bagamba familiarity breeds contempt. Naye bw'okyeyingizamu n'ogamba no it should stop on me. Yes. And you put in the work. Oyinza n'obutagenda mu kanisa. And you seek useful resources to be a better version of yourself first. Chovala beera ffe mu therapy omuntu tusooka ne tumufrontinga nga ggwe. Because wobeera nnyo ku desperation musajja. I will give you an example. If Rema was desperate mukasera we yayawukana ne Kenzo, omanyi yalifunye omusajja ali even worse. Naye ateeka okuba maybe she had the right people around her. Ate nga wadde nga teyakula ne maama we kuba maama we like she had passed on, naye yalabako ku family. Nabyegomba era I like her story kubanga agamba nayagala nnyo family. Lwasaagifuna. Kiba kitegeeza mu eyo 2-year break or 3-year break with Kenzo, I think she really put in the work. And maybe she had the right people. Si byakugamba nti kale tusabe batusabire bakujjeko amajini. Habits. Tewali jini we litali singa olinoonya ng'olyoyagala. Naye I think ebintu ebimu kirina kutandika ku nze. Exactly. Bagamba tetusobola kufumbirwa. Gwe omusajja omufunye oli ku ntandikwa ya bufumbo. Oba ontegeera kati nti ebintu ebimu ffe tulina okubijja kubanga singa kitandikiramu ggwe n'okisiga ne mu baana bo kitegeeza nti nawe olina generation gy'otandise ey'abagenda okufumbirwa ne tutuuka time we give up ne tugamba wa ffe waffe abakazi baatulema wali abakirina ng'osanga omusajja ffe waffe abakazi baatukola ki baatulema era munaye oba wakagamba abakazi baatulema omukazi n'alwako kye yeekwasa n'ayomba awo n'omalirizanga bakazi baatulema ekugambya walinamuleka nti ebyewaffe naawe obimanyi omukazi abeera awo kimubiri ne yeekyanga n'agenda kati noonya mulala kati this ebyewaffe obimanyi kwegamba n'omuleka n'agenda nga kiri awo kiri constant nga tewali pattern nebeera ng'ekula nga okyali ku kiri generational curse naye nga I think that's why we are here and that's why we are trying to let people know nti the change starts with you nga gwe omuntu if you really need the change ate waliwo woyina okubanga omanyi kati guno omulembe gwaffe twafuna omukisa. I'll give you an example. I had an argument with my guy, so in that process I got triggered. Kati nimuweereza voice note. Kati nanyigira nange nendaga nti nyize ne wayitawo ebbanga nengezaako to reconcile and to ask for his forgiveness because I was in wrong at that time. Much as nga kyeyangamba tekyansanyusa, but accountability was that the right way displaying ekyali kinkosa mwaka kaseera? No, it wasn't the right way. Kati wayitawo ebbanga nga mplayinga voice note eyo wallahi nga siwakikiza nti nze yayogera bwentyo okiraba. Kati abantu abasinga maybe tebalina reference, maybe nti tetulina time travel kuddayo mabega nti bababy daddy maybe twakola biki naffe mu mbeera eyo. Naye wobanga kati nze nganze asobola okuplayinga voice note eno nenjiwuliriza, I cannot recognize myself as that person at that time because I was in a certain place at that time. Now I've evolved. Now I'm a better version because ntaddemu work. Wobanga wala abantu abamu nga bo kibangwira nti anyiziza kangende nfuna omuntu omulala anyiza, but you're attracting the same patterns every single time and you're going to become a single mother times 2 times 3 times 4. But these little children toba tunuulidde kugamba nti naye don't they deserve better. Era sinenya abantu baleke abantu abagala okubeera child free because waliwo abantu abamu abatalina budde bwa therapy nga talina that courage
to face those demons beyalaba nga mama akubibwa tata akubibwa ate ne kino kikulu nabadde ku CBS kwennyini eyamwe eyo nabadde nyina wendi nempuliriza nga amawulire gagamba nti obutabangano mu maka bweyongedde violence yes ne bagamba ati mbu bweyongera nnyo nga abaana badda mu masomero ti abasajja basuula obuvunaanyizibwa bamama kati be babukutte be balabirira abaana. What do you expect? What do you think omwana agenda kuwulira atya? Kitegeera kale omanyi of course buli taata aba ne gundi ye naye kati bye tulina okisooka tulina bye tukulina okukuppa mu bedda engeri abasajja gye bahandolinganga ebyama n'engeri gye bafugangamu amaka gaabwe but as well we need to recognize nti kati esaazi nate waliwo ebintu nga priority edda okusoma wasn't priority yes era kyova ojja okusanga nti nno abaasoma tebaali bangi wadde abaasoma baasoma bulungi naddala ne waffe mu busiraamu oba okitegeera naye kuguna omulembe okusoma kukulu kati woba okoppa jjajjaawo obutasomesa baana kireke kuba tebajjajja tebaasomesanga naye engeri gye ba administratingangamu amaka gaabwe era kyova tubenyumirizaamu ensonga lwaki tubenyumiriza tekitegeeza nti tebalinayo bikyamu byabwe so abasajja ku mulembe guno omanyi this generation erina obuzibu generation eno emyaka 4 kubeera gyetuwogerako eyaana Kizza Museveni gwe yasanga nga waasala kati omusajja wa myaka 7 niyo batakyazaala katwogera ku byasanga nga bazaalibwa kati be bataata we've politicized everything and to be fuuse identity bifuuse our identity mwami cause nyina ekintu kye nadde ngenda okwogerako but you suggested we talk about this plan B thing actually nadde segala nabyogerako olw'ensonga nti media ebintu bye tuconsuminga information ono gwe tuconsuminga daily tuteeka filter mu simu zaffe nga tuli ku TikTok oba Snapchat but tuteeka filter ku bintu bye tuyingiza in our brain. People don't know that. Information go to consuming, it plays a very big role. Era tuwesinkananga olwokuba tuina political arena abantu bangi bakifaanana naffe ne tukkiriza nti kasita abasinga baliwe bati. Kwetu ng'ogenda kugatta ku ekyo. There is no discernment. Amasomero ga government wano mu Uganda, some schools have issues. Naye ate amasomero amanene ga government. Public tekimanyi osanga olinga amasomero ga gavumenti oyinza omugamba oyayana ku mwana mutwala wa tilino bwetyo kimenye nayo ya gavumenti kakati oli bwakuba ennyo gavumenti omunaku n'amukyayisa n'essomero lya gavumenti yandibadde atwala omwana n'afunayo kale ne kugamba emitwalo ebiri n'agiwa omusomesa n'agamba munnyongereremu obudde oba nomuteeka mu homeschool oba tegera oba n'agamba kagende bamusomese then nja kujja mu coaching n'omwana asigale ng'akola ki kati ye taata gwe tugamba bali mugoba after school fees naye yandibadde alina gy'amutwala n'agamba nti kale kamwongeremu ka coaching kuba kale go gaabwerere geetaaga biki bitabo kati because of maybe omuntu omu nga yatufuga kumala ebbanga ddene kati abantu batandise n'okwerabira about their life bonga bo buli kimu bakifusindika bakiteekawa eri so ekyo madde nkyogera nkiteeka ku bataata obutabanguko nti school fees taliiwo oba ontegeera naye school fees taliiwo naye taata otekinze extra step okumanya nti wemba sisobola kusasula mitwalo 2 za school fees sisobola kunoonya mitwalo etantane mwana wange gye yeetaaga agende ku ssomero lya gavumenti then maybe noonyeeyo 2 bonna mbatwale ku coaching oba okitegeera nti mu mbeera yonna waliwo alternative option like era guno omulembe bannaye Allah tusaasire Katonda w'ekisa ekingi kubanga nze neeraliikirira nnyo abaana ab'obulenzi balina baconsuminga ebintu omanyi abakyala batugamba nga kuva dda omukyala but a man has to have a systematic brain and a logical mind nze neeraliikirira nnyo wendaba abavubuka nga bali so consumed ku digital life eno digital life mba neeraliikirira kuba kati these are the men of tomorrow naye ebintu bye baconsuminga eno side emu eri misogyny erina abasajja bagamba omukazi takumanyiira takola biki eno waliwo abakazi nabo bakuba feminism kwegamba notunulira n'ogamba naye enensi eddawa
obuntu bulamu bino ebintu bya identity politics because kyekirina okutawaanya USA ate nga USA by extension byonna byebeekola biba bikosa naffe nabali Africa because batufuga in a certain way tuba batukuba ne sanctions ezimu naye nga government tenatuuka nti kale government the basic thing government etandikire kunze nga Mariam omwana wange morals kize muteekamu omwami wange like which kind of value do I see him as the man in the house oba olw'okuba musinga kunfuna kakati nina omulinyirira nina okumukakkanya neweerabira nti nno bakali actually this generation problem gyefunyita abakazi they have made money ate kati olaba ebulaya bo baganda bafe bali diaspora abakazi jukira bo bagenda basoma abasajja bo ne basigala nga bakyali mu blue collar jobs eza wansi kati abakazi ne bafuna emirimu ne bafuna sente ne bakuma wene Uganda nga bawasa ba junior rapana problem erimo bazungu nti abazungu ne mbazungu abakazi be basinga amaanyi naye abazungu kye batusinza kiri kimu nti bo system government gye yateekawo esigala esupportinga abaana bano n'abazadde ne babanga baawukanye kati in Africa twetaaga nnyo abakazi okurespectinga abasajja kubanga tusigala ffe tulabirira amaka ng'abasajja government terina policies zeteekawo nti zijja supportinga abaana baffe ffe netuna batutwonoonese. I really hope they see that one day. kubanga bakuba kiri abasajja bakuba nnyo feminism nebeera bidde nti eri ebulaya bayina systems nti bayina ne shelter homes nti oba n'omusajja basobola omusibirawo gender based violence naye waneeno ofuna omusango kati waliwo incident general ku client wange omu yafuna obutabankono ne guy n'agenda ku police n'alopa wa police nenga wa police tamwatendinze tamufuddeeko abagamba banaye mu nnyamba omusajja nkuba omusajja naye nga wa police tamwatendinze tugenda okimanya oluvannyuma after a while nga neggayo omukazi w'omupoliisi yadduka mu nnyumba n'adduka n'ebintu kati alaba kyekimu alaba omukazi yamulumya luli tusoma batugamba important people in the society priest imam policeman so if the policeman is also going through that ngate yali bada protecting anzo omukazi against a bad man because we have bad men in the society what do you expect is going to happen? Mbalamusizaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffenno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kenyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga zeemu amaanyi abaami nammwe tulina obwammwe leka kusula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. Byonna kale sigenda no kususaako wano naye mu byonna bye tulimu byesingira ku recommendinga the Single Mothers Association. I'm not recommending that. Feminism no. Ebyo byongera kubongerayo mu kisige ne mu mama wange yali akuye ekibiina ky'aba single mother kitegeeza n'omwana there's time when we get back ku bazadde baffe oba ontegeera netwagala okubeera mu legacy z'abazadde baffe ze baakola ki ze baagira bwe kiba kizze we see how we tutambuza obulamu ne tubwongerayo tuleme kifuula kirwadde. I understand tutanye okubeera abatufuula single mother tubeera tubaagala naye kati ate nga bwe twayogedde nti bw'ozaala okula oba ontegeera okula bulamu n'otandika okulaba ebintu mu ngeri ekola ki eyawukana. Ate ne Grace Jane standing towards the women nti when a baby is born a mother is born so abasinga they don't know any better. They don't know any better. That is why we are here to address these concerns and that's why we are here to give these services. Much as people don't respect knowledge, but until you hit rock bottom bulungi nnyo
And then no Jowa Mariam, it's a little bit too late. So that's why we are here, to give this rightful information, not as motivational speakers, but as certified people in these challenges that we're going through in the society. Katugera maliriza ekisooka era ekisemberayo ddala kituufu nze ndi team say no to corruption. Lwaki? I've gone to some institutions. Okay. You know, mwana wano yafuna obuzibu ne mutwale butabika. I've not paid any single coin. Oh wow, that's good. Bamuwe eddagala bamulabira babaliisa oteekayo buteesi bu ssente. That is a government institution. Oba ontegeera. Ebiyinza okutereezebwamu counseling na biki bye tusobola okukola kwera kitujja bitugambe tusaba gavumenti. Wano ekitongole kya gavumenti kisinga okukola obulungi, ministry ya gavumenti esinga okukola obulungi ya internal affairs. Mwe tujja permitting ndagamoto na biki. It is because twagenda nga bannayuganda bangi we complain ne batereeza. Ebitongole bina bisobola okutereera. Oba ontegeera. Politicizing everything obuzibu bwetuleetedde twekubiddemu. If at all this government changes negenda ababadde babbeegera tugenda kusigala babbeega kubanga tetwetereeza kulindirira nkyukakyuka we position ourselves. Ontegeera nti abazungu nga bakyafuga waliwo amannya g'abaana abaana ba families mu abakwata ne batwalibwa ebweru ne basoma era bakuuka abakulembeze. Now mu kaseera nga omusajja twagala agende are we positioning ourselves mu government eddako tubeere abakulembeze oba era tugenda kurwana enaddako naye ekole ki? No, we are not, because all our groups zonna oba ekintu identifying ensi identifying anything waliwo policies ne principles of your community. I might not agree with our president on certain things, but wabanga after 40 years of reign yasooka n'agamba sigenda kukkiriza oba ngenda kubaninga ebisiike. That is very telling, because tuyina cultures zaffe n'enomuzi zaffe nga we Ugandans. So omukulembeze yenna newabanga siye nga wasobola preserving our dignity, our morals nga African people. Yeyo no bane mbeere bulungi tunaddamu omulundi omulala, but do not forget to position yourself just and to observe before you reach. Yes. So that when an opportunity comes you're ready. Nga bwendi wano wembanga wano tebaganya okumpa obwa minister, now I'm positioning myself to be a minister. Ekibuuzo, do I have the qualifications? Oba nnize kunyiiga? Amina. So people can follow me on my X account, Dula Mariam. That's where you can find me, like on social media, Dula Mariam, Mariam Fem on X, and my contact is already there. So, yeah. Okay.